mulimwe kwangala nambi mugwangala ya Uganda mulimwe kwangala sebo abedi wanike elyo kwangala wanji elyo kwangala sebo nambi abedi wanike elyo kwangala sebo ate mpuga de mapuga elyo kwangala sebo nambi mpuga de mapuga elyo kwangala sebo ate bobi wine elyo si kwangala oyo tumwagala sebo nambi bobi wine elyo si kwangala oyo tumwagala sebo ate muzeyi elyo kwangala namba muzeyi elyo kwangala dele Uganda etandise okutabuka. Meya w'ekibuga ekikulu Kampala Alhaji Elias Lukwago ono akubiddwa bubi nnyo obuveera obulimu empitambi obulimu enkali amagi amavundu ennyaanya ebyenda by'empuuta kasasiro omuvundu ennyo ampuliriza aba KCCA nga bataamye bugo babanja emyezi 7 wulira gwe ebigambo ogenda kubeera ng'obitegeera lunaku lwaliro ensolima zonna mu National Unity Platform kati lisiti evuddeyo ogenda kubeera nga ogiwulira buli mubaka yenna owa Nuupu eyagezaako okubeera ng'alumba President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nibo bayamulumba n'ekigambo kimu kaakati mu lisiti eno ebigambo bibonoonekedde ono amaze okubeera ng'alabwako kyokka mu ngeri y'emu mukwano gwange ampuliriza nga tukyali ku ebyo pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Major General Paul Kagame kaakati naye ebigambo bimaze okubeera nga bivaayo olunaku olwaleero ono mukwano gwange e Congo ebigambo binene nnyo kyokka nga mu mbeera y'emu ntambula na Haji Miti omusajja omusomi w'edduwa Kayingu kaakati ng'ennamba gy'olaba ku screen esembe ya 15 ampuliriza ye ya Haji Miti kale ng'olina ekizibu ekya buli kkala teweerabira Haji Miti kaakati gy'olaba ya WhatsApp ya AKTV management eyo tukonako notera kulimba lwa struggle lwonna oba oluyimba olubanja kabaka tujja kuluzanya oba obubaka bonna obanga airtime yenna osobola okwogerako naffe n'otuwaka data ne tukola emirimu gyaffe bulungi nnyo kakati nno video musaba soko ogimpera ekigalo mukwano gwange ampuliriza gano n'amalala mangi geyolekedde okubeera nga owulira n'okubeera nga olabako kakati kino bulijjo ensi kyerinda abasajja aba National Unity Platform Kalungu ssentebe wa district ono akawangamudde bannange enkwezenge mpitirivu ono akawangamudde akoze kitakolwangako akoze kitalabwangako ono abadde ssentebe wa NUP kyokka ekyennaku ennyo ebigambo abitabudde ono amaze okubeera nga akakasa kakati nno ate akola n'aba NRM amawulire abasajja abalidde ababaka abalidde waliwo ababaka abamaze okubeera nga bakakasibwa nti bano balidde ssente kuva ewa Mathias Mpuuga ekyennaku baali bamaze n'okubeera nga basayininga emikono okubeera nga bamujja mu parliament nga commission okumujjamu obwesige kaakati bano olumaze okulya ssente ekyennaku ne baddayo ewa Theodore Ssekikubo Honorable w'Emawogola ono yagezaako okubeera nga abannyonnyola ensonga eno ate emikono gye basayininga ate ne bagijjayo kaakati bano nga balumiriza byonna ogenda kubeera nga obiwulira katambi ka lwaleero wabula kansooke nkuggyeko mu bamafia katono nnyo obuyimba nga buno tutambula nabwo ku AKTV bwa struggle. Like a piece of the talent Bandi badde tugenda mu maaso naye ekituuse mabega amafia Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu amafia Bandi badde tugenda mu maaso naye ekituuse mabega amafia Eno Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu amafia Uganda egenda bantu bangi bakaba abayimbi tukaba Panakatemba bakaba Ramalena ya bakaba Nela kepisi bakaba Mukama kirabika wanyika na yekensaba sasire nsi Enkone piti na bukumpanya musyeno simanyirwe bikwa Nga bangi bakaba basinda bawoloma tebalina buyambi Alwemise bamube bakidde bisawo na bisawo ebyensimbi mu nju Sente z'engudo zisiba bamafia bazibayo ezigula eddagala zibayo bamafia bazibayo okusoma mawulire kubibanja bangi nga bagobeddwa abakubi bakubibwa bafiirwa kiroma byamisana n'olumu basibibwa mu makomera ewatali musango bandi badde tugenda mu maaso naye ekituuse mabega amafia Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu amafia bandi badde tugenda mu maaso naye ekituuse mabega amafia Eno Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu amafia Sensi wenzabulira
nga tolina bangi baseka bangi bageya ate woofuna bangi balumwa ekinuma mikwano gyange n'abamu baganda bange tebankuba enkokolate. Muganda waffe amanyiddwa nga Lucky Peace. Genda ku YouTube teekamu Lucky Peace ojja kubeera nga olaba omukutu gwe era nga music yono yali n'omulala mungi nnyo owa struggle n'atali wa struggle. Kyannaku nti video eno yagikola dda yaggwa dda naye yeegaanye okuzanya ku mukutu gwaffe wano netusala netugikubira mu audio n'ebifaananyi ne tuteramu ebyo oba oliawo byolabye naye nga original video version gyeri ku mukutu gwe ogwa Lucky Peace ojja kubeera nga ogifuna. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza maze okubeera nga ntereera nga maze okuteekako galubindi nsooke nkubira toki mu nsonga y'olwalero naawe ogenda kutya abasajja nti abantu abalidde ensimbi eya Mwami Museveni mukwano gwange mpuliriza bano bayitirivu nnyo kyokka nga bambala enkofiira myufu era nga bano bakkiriza mu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo obudde nga bwa misana kyokka nga obudde obw'ekiro bano bafuuka misege egitulira mu ddiba mukwano gwange ampuliriza si mu kibuga Kampala mwokka si mu Parliament mwokka si mu bakansala mwokka kaakati ne basentebe ba district ab'amadistrict ag'enjawulo bamaze okubeera nga beeyoleka bano be bamu ku abo ababadde obaoliawo abasaale mu kugabirwa ssente ate ne bazirya kyokka nga ne bakansala bano be bakola nabo abamu aba National Unity Platform baatabuka dda mu kulya ssente kati bano ng'ate ssente bazirya mu mannya ate ag'abakulu ababakozesa kyokka bannange byannaku bisekerwa. Kakati nze nsimbudde district ya Kalungu ssentebe waayo omukulu ono owa National Unity Platform anaabidde maaso babadde akola nabo bonna be yalonda abakansalazi aba NUP ku lukiiko lwa district kati ogenda kuwulira ebigambo olabe ssente kyezikoze abantu era ova mu katambi kano nkutwale wa honorable omulala ajjeyo siginicha ye ng'ono akakasiddwa nga naye amaze okulya ssente obukadde obusoba mu 20. Kakati ensolima zo zikyali nnyingi mu kyalo ne mu kibuga ampuliriza wulira kakati omusajja ono ssentebe wa district ampuliriza akoze kitakolwangako era egguli lino lyengenda okubeera nga nsoosa olirabeko naawe ogenda kutya ensi ono agobye banne ne vice we amugobeddemu ne bakansalazi ne baminisita abalala bonna bakola nabo ku district ye ababadde aba National Unity Platform abanaabidde maaso mu bukambo bw'ekitalo n'abafuumuula n'abakwata ku nkoona mu lukiiko olumu lwe babaddemu wali eri ku district e Kalungu. Ono ng'alumiriza nti bano bazze ssebo balya ssente nga baziriira mu mannya ge bazze balya ssente baziriira mu linnya lye nga bwe babba ssente bazibbira mu linnya lye. Wulira ebigambo bino kyokka nga bano bonna ba National Unity Platform ng'ekyabatwala bakivaako dda bafuna omusaala bafuna ensako era nga abantu bano basigala balya ssente nga bakumpanya nga balya enguzi naye ng'enguzi bagirya mu linnya lya ssentebe wa district ono owa National Unity Platform. Kakati ng'ate ssente zino bazirya mu bumenyi bw'amateeka ono nga takimanyiiko yadde n'akamu n'akatono era yeekangirawo okugenda okubalansinga ebitabo ng'ensimbi bano baziyisaamu dda bazeegabanya dda bazirya dda kukirako Mathias Mpuuga ow'ebitaano. Kati ono kyakoze bano bonna bonna talina gwanaabidde mu maaso bano bonna bonna abanaabidde mu maaso talina gwattidde ku liiso n'abakwata ku nkoona kyokka kisinza okubeera nga kyewuunyisa abantu bonna mu district ne mu lukiiko lwonna ono olugobya aba National Unity Platform bonna n'ayungula ate aba NRM bokka ate basazeewo okukola nabo kyokka nga ekyewuunyisa wabaddewo abantu abalala era nga nabo bakansalazi nga ba National Unity Platform era omusajja ono abalesseewo kyokka n'alonda aba NRM bokka lisiti namba nga ya NRM. Kakati nno ekyewuunyisa era mu ofiisi ye talinamu kifaananyi kya President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu ofiisi ye mulimu kifaananyi ate kya Mwami Museveni era ono akudadde naga nti nze nkolera gavumenti sikolera Mwami Kyagulanyi. Kakati omutuufu ku bano atulemye okubeera nga ategeera bwe baba nga bano babba ssente mu linnya lye lwaki bw'abagobye talonzeemu abalala ba NUP ate nga babadde weebali ye lwaki mu ofiisi ye yengo wa NUP talinamu kifaananyi kya pulezidenti waffe lwaki mulimu kya Mwami Museveni yekka. Ampuliza ebigambo byerabireko n'aggamba nti wano tukuleetera akasavu kanyama ebigambo binene. Nyombi Mukiibi Kamaadi era munnakibiina kya NUP Kakongoliro agobye bannakibiina banne ku lukiiko olufuzi omubaddeyo omumyuka we Ssaalongo Gerald Kigundu n'abalala n'abasikisa ab'ekibiina kya NRM ng'agamba nti bano baasiiwuuka empisa ne bakumpanya ssente mu linnya lye kyatayinza kukkiriza. Bakansala bakiikirira ebitundu ebyenjawulo mu disitulikiti y'e Kalungu enkoko bagikutte mumwa okugenda mu lukiiko lwa disitulikiti mwe bayisiriza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 nga ya bombi 38 $38,421,657,000.
wano buli omu abadde musanyufu naye ssentebe wa disitulikiti eno Nnyombi Mukyibika Amadi abadde asoose okukiikirwa mu myuka we Gerald Kigundu oluyingidde bakansala ne batandika okwekuba obwama. Bw'asitusa okwogera ategeezezza kanso nti ssemateeka amuwa obuyinza okukola enkyukakyuka mu baminisita be era wano wayasangulizza nti ayimiriza abadde amumyuka munna NUP Ssaalongo Gerald Kigundu n'amusikiza wa NRM Nannyanzi Irene Mwebe ekiwaniikiriza kanso. The vice chairperson and the secretary in charge of production from now is Honorable Nannyanzi Irene Mwebe. I beg. Nnyombi alabise nga tayagala kumanya era asudde baminisita b'abalala bana okuli ow'ebyenjigiriza Seremba Kizito wava munno gwasikiza mu NRM Nakanwagi Sharifa eky'ebyobulamu ekibadde mu Kigundu era abadde omumyuka we n'akiwa mu NRM Aisha Namatovu gwayongeddeko n'ekyekikula ky'abantu mu kalungu ekibadde mu NUP Namuli Maria kw'ossa Kalyango Charles Mwanje abadde avunaanyizibwa ku by'emirimu. Nsaba kansa eno ekkirize esime bammemba b'executive abagenda okuwummula ate kansa eno ekkirize ne bammemba b'executive bennonzi apya bakkirize ebifo ebyo ate kansa eno ebakuruve. Nnyombi olumaliriza okugoba babadde akulembera nabo ne yeddirayo mu ofiisi ye era gy'atutegeereza nti ng'oggyeko eky'abakansala bano okukumpanya ensimbi mu linnya lye enkyukakyuka zibadde zeetaagisa kisobozese n'abalala okukulembera. Naye kakya tutandika ababiri babadde twatandika nabo nga tetukyusangamu ate tuwe ku mukisa ku bantu abalala nabo bajje tulabe nga balina ettaffaali lye bagatta ku nkulaakulana ey'ekitundu. Nga n'okukimbaakimba Nnyombi agambye nti ye si ssentebe wa NUP wabula wa Kalungu yonna nga disitulikiti. Nze wano siri ssentebe wa NUP era wano bw'otunula wali tunuzaayo kamera musala mulimu ekifaananyi kya Mwami Museveni temulimu kya Kyagulanyi ne ssentebe wa disitulikiti eya Kalungu mu gavumenti. Kino kireseba na NRM mu Kalungu nga basagambiza nga kimezezza okwenjala nti bwe siikoze bwakirinaawuuta. Ngayo nkulu nnyo tutugitwala nga yakusaaga kitujja tuyambako kinene nnyo okubeera nti puroguramu ne manifesto ya pulezidenti eyaffe NRM egenda kuteekebwa mu nkola. Okulabya kanti wabeerawo okwogeraganya ne ba stakeholders nga n'ebiyengeyenge bibeetimbye abasuuliddwa beebaziza ssentebe olw'omukisa gwe bawadde okuweereza ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eno. Ssentebe wa disitulikiti olw'omukisa gwe yampa okusaavinga ebbanga ery'emyaka 3. Guno mulundi gwakubiri nga ssentebe Nnyombi akyusa olukiiko lw'olufuzi mu bbanga lya mwezi gumu gwokka nga yasooka kulukyusa ngenda kusa mwezi 19 omwezi ogwokuna omwaka guno. Ampuliriza nkusaba video no juwe ekigalo bwe batonna bakubera nga ojuwa ekigalo mikwano gyange mwenna abangoberera mbatumiddeko nnyo Osama Katono, Mr. Osama Katono, ono amanyidwa nga Ismail Wali Ejjinja oba Ekamuli, naye ng'ono akolera mu ggwanga lya Kenya, kibuga Nairobi. Osama Katono, nkutumiddeko nnyo, webale kutugoberera ku AKTV. Kussa mikwano gyange mwenna abalala, abangoberera mbaagala nnyo, kyemukola ky'amaanyi nnyo, sinza kwakubeera nga munnange mbakoonako. Naddala mmwe, abampa kadata n'embiranga emirimu n'ensonga nzitambuza bulungi. Kaakati nno ng'amaze okulaba mukulu Nnyombi ng'afuumuula abantu bano aba National Unity Platform, n'asalawo n'akola n'aba NRM n'akudala n'okudala ng'adalimba n'okudaalimba naye nga mu ofiisi ye temuliimu yadde kifaananyi ekya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wadde ng'ono mu kusaba akalulu bano bonna baavunnamanga ne beegayirira ne bagamba Mwami Kyagulanyi gwe wekka gwe tulinamu essuubi tuyamba otuwe kaadi. Kakati bwe baatuuka eyo musajja watu baamwerabira dda era nga bamu baatuuka dda n'okubeera nga bamuyisaamu amaaso n'okumuvoola okubeera nga bamuvuma. Kakati mu mbeera y'emu omukyala era nga yondo tukyali mu disitulikiti y'emu e Masaka amanyiddwa nga Veronica. Kati wulira ebigambo bino omukyala wa National Unity Platform akiikirira abantu b'e Bukomansimbi. Kaakati nnono amawulire gamaze okubeera nga gamulingiza era kamera n'emukubamu ono nga y'omu ku baasookera ddala okusayininga emikono egijjamu ba commissioners obwesige oluvannyuma lw'okubeera nga baalya ekyoja mu miro n'okuwutanya ensimbi y'omusolo ensimbi y'omuwejjere ey'omunaku ne bagyegabanya nga tewali agibawadde era nga teyise mu mateeka. Kati ono omukyala y'omu ku babaka aba National Unity Platform abavaayo mu bwangu ennyo obwekyalo ne basayininga ne bateekako omukono naga nti bano bagende kubanga ye takolagana na bukenuzi takolagana na bubbi. Kati wulira gye bongedde olunaku olwaleero ng'omukyalo namanyiddwa nga Veronica
amaze ate okuddayo ne yeefukulula yeekyusiriza mu kitinga embazzi n'addayo ku mmeeza ewa Honorable Theodore Ssekikubo n'amugaa nti ate omukono gwange gwe nasayininga nedda saasayininga nakola nsobi neerabira ebigambo nabifuna bubi saategeera nti ebyo by'otegeeza nali mmanyi nti tusayininga nga tugenda kubeera nga tukuŋŋaana nga aba National Unity Platform nga leader of opposition ye yali atwetaaga kakati nze kye nava nsayininga saamanya nti byaba mpuuga kakati nze omukono gwange ngugjeeyo nze toddamu kumbalira mu baasayininga bigambo bya mukyala akiikirira abantu abeeri e Bukomansimbi ku district omukyala amanyiddwa nga Veronica kakati njagala nkulaga akatambi kano kubanga ebigambo bino si byange era mbikuwe mbikutereeze bulungi nnyo kubanga kakirungi akatambi kano ka video era omwami ono aleese bwine ono njagala omwawulireko ng'akakasa ensonga eno kubanga nabadde nakoledde dda akatambi nga ssente zitandise okubeera nga ziyisinganya mu mikono nga babaka abamu babawa ssente okusinziira ku Honorable Lutamaguzi yagaa nti babadde babawa obukadde 25 ye bwe yawulira ku bukadde 25 bwe bagenda bawa abantu n'agamba nze kansayininge tebagamba nti nze omu ku baalya ssente ezo kakati abaazirya nga bamala data okusayininga beefukuludde bazzeeyo basabye emikono gyabwe ku mpapula zaabwe bazeddize nti bo tebaasayininga akatambi kaakano ggwe nkugambye nti olwaleero kulabisa ensolima zonna tujja kuzitegeera. Ababaka ba palamenti abawaddeyo emikono abamu babawadde ssente batandise okugjayo emikono siginica zaabwe nga beekwasa mbu babalimba ye awulira alowooza nti ekiwandiiko kye yawataddeko emikono bamulimbye yataddeko omukono mbunno nga bagamba simanyi mbu waliwo olukiiko simanyi sipiika lwayise simanyi biki abamu ku bo ba opposition Nannyondo Veronica be bamu kubafunye ssente za mpuuga n'ajjayo siginica ye ng'agamba bamuwuddisizza n'ateeka siginica ku kiwandiiko ky'ataasomye. Nannyondo Veronica ajjeeyo siginica ye n'abalala bangi abalidde mbu yabadde amanyi mbuno yasayininze nga bamugamba mbuno waliwo olukiiko oluyitiddwa leader of opposition ye yatadde ku kiwandiiko ng'amanyi leader of opposition yabayise bakuŋŋaanya so n'asayininga ng'oba asayininga attendance list ye mbu yasayininza attendance list wabula ne bamutega ne bamutega gundi petition ya Ssekikubo ekyo ebyo bibaddewo oluvannyuma lwa ssente okuyitingana mu babaka ba palamenti. Kakati nno mu bufu bwe bumu ebigambo obiwulidde ebigambo obirabye ng'omukyala abantu abamu abadde bamaze okubeera nga basayininga emikono batandise ate okuddayo okuyita emmanju nga bwe bagisaba wabula eky'omukisa omulungi nti bano ne be banaaba babawadde ssente ate waliwo akabadi akalala ak'abannayuganda miliyoni namba basobola okubeera nga babajjamu obwesige nga bannayuganda be bakikoonyeemu kakati bano beebuzaabuza nga bafuka banaaba kubuzaabuza naye era kadde kokka ke kasigadde ne banagana emikono okubeera nga bagiweza kubanga wetujiri olunaku olwaliro mukwano gwange mpuliriza amawulire ge nasembeyo okufuna ku makya gyabadde emikono 142 nga gye gyakafunikawo wabula we buwungeredde tetumanyi oba emikono gyemaze ne giwera 177 egibadde gyetaagisa okuleeta motion eno mu parliament ababaka bano bakunyizibwe 45 bwe kiba kisobose bagibwemu obwesige parliament yennyini ng'omusango gumaze okubeera nga gubakka mu vvi kyokka mu ngeri y'emu nga bwe mumanyi nti National Unity Platform ennaku zino zonna yateekawo campaign ey'okubeera nga ekubiriza bammemba bonna okuvayo bagule kaadi ez'ekibiina basobole okubeera nga kaadi zino bazitereka oba oliawo mu maaso eyo ziri bayamba kati uli ebigambo bino maze okubeera nga bifuluma ababaka ate abamu wulira nno aba parliament ate wulira nga ba National Unity Platform bigambo binene ate be bavuddeyo kuti okubeera nga bagezaako okubeera nga balemesa omulimu guno njagala ojjukire Abedi Bwanika yavayo n'alemesa abantu okwewandiisa n'agenda nga abakunga nga bagamba temwewandiisa kubanga sinamanya president mutuufu oba president waffe ono yaliko owa Kyagulanyi oba president mulala oba kibiina kino oba kirala kakati ono ng'abuzaabuza mukwano gwange mu bigambo bye nga bw'omumanyi wabula si ono yekka n'ababaka abamu be tubadde tusuubira okubeera nga balimu ensa wulira ebigambo by'ennaku bano batandise okubeera nga bakola waliwo omubaka ono mwami wa National Unity Platform olukulwe kakati kaadi zino ampuliriza zigula nusu 10 lwereere olwa Uganda kakati ng'ono yaddira abantu be mbu n'akwata kaadi zino
natandika okubeera ng'azibaguza 10,400 buli muntu era ng'ono abantu mbw agenza abawulako 3,300 buli muntu kyokka nga kyalangirirwa nti kaadi zino ezimu zalina za bwereere era nga tezirina kusukka nusu 1,000 kakati mamawulire gaagano ggwe mbw omukulu ono amanyiddwa nga mbu Fred Simbwa Kaggwa mbw akiikirira abantu b'ennakifumu wabula amawulire gano sinaba kubeera nga ngakakasa bulungi nnyo era sisuubira nti omukulu ono Fred Simbwa ayinza okukola ekintu nga kino nga nze mu opiniyoni yange sikikkiriza okujjako nga mmaze kubeera nga nzuulira ddala ekituufu naye okusinziira ku nze sisobola kubeera nga nkikkiriza nti Honorable asobola okukola ekikolwa nga kino nga ne TV zonna zaalanga ne radio nti kaadi ya nusu 1,000 ate ye n'avaayo n'agitunda 4,000 olwo yawuleko 3,000 zimwongereko ki okumuttira erinnya wabula akatambi kaakano nga waliwo munnayuganda alumiriza nti ssente zino mbu omwami abadde atunda kaadi zino mbu 4,000 mbu n'ayawulako 3,000 olwo nga bannayuganda asigadde abasibi kiwaani kyokka nga ate bano be bantu batwala kaakano kawulire ate tweyongere nagambye amawulire mangi olwaleero tulabisa bulabisa mu kibiina munda tewali muzannyo tewali kusaaga bigambo tujja bireeta byonna gwe Simba owannakifuma nawulidde mbu abantu baguza kaadi za Nuupu 10,400 Nuupu ya nnyoko ya kitaawo obwo bubbi bwammwe lwaki temubutwalako mwenaalemu gye mwamanyire okubba bba abantu kaadi bagamba abantu ya siringisi 10,000 amawulire agatambula mbu gwe kaadi ezitunda 10,400 mwe gasajja mwe mwasooka n'okutulyamu enku olwa ssente kati ate otandise n'okwagala okubba abantu ate bookiikirira twalako obubbi mwenaalemu eno togenda kusobola wandibadde wekuŋŋaanya n'ogenda obbirako mwenaalemu niyino ngozi wakyamu kifo ky'olimu kikyamu Nuupu si ya nnyoko tatandikako kibiina kya byabufuzi siba obubbi bwo ne bampoga bamwe omuzze mukolagana obutwale mwenaalemu ne ssente ezo zojja ku bantu zempulya nti okwata ssente 3,000 zoyawula ku kaadi ogenda kutuyamba obanoonyoozi baddizi kaakati nno nga wenkunyonyodde era ebigambo omaze okubeera nga obiwulira nti omukulu kaada mbw'ate azitunda 10,400 n'agenda nga yawulayawulako 3,000 wabula abantu baziguza besimanyi kubanga buli munnayuganda nkakasa akimanyi nti kaadi za 10,000 sisuubira nti omwami ono ayinza okukola ensobi ng'eno oba olyawo mu opiniyoni yange naye bwe kiba nga kyekituufu tukivumirira ku AKTV kikolwa si kirungi okuva ku mulamu ogwaffe ate omuntu ne yeeyiza ebigambo ebibye wabula nga kyensuubira nti ne wolokoso oluusi abaamu ne propaganda oluusi okutatana amannya g'abantu abamu wadde omukulu ono tetumuwulira nnyo era mu miitingi zaffe ne mu fankishoni zaffe ne mu ntambula zaffe n'ebintu ebirala talabika nnyo kakati nno saagala kubeera ng'ensonga ye njigenda ewala ennyo kubanga ebigambo bye n'ebintu bye atera nnyo bikola mu kasirisa empolampola oba oliawo era ng'ono y'omu ku bembadde mmanyi abataliimu ngeri yonna naye bw'abanga agirimu mukama asaasire kati wulira mukwano gwange ampuliriza atambula ne AKTV omukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka mukwano gwange ampuliriza nakoledde akatambi ne kanti omubaka amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana akiikirira abantu b'e Makindye West ono nga yali wa DP n'asala eddiiro n'adda mu National Unity Platform ng'amaze okubeera ng'akwataka ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo bibino njagala obiwulire ono olunaku olwajjo okwosajjo yavaayo ne tumulaba n'aba NRM nga yeeyagala akyakyanca ng'adigira ng'akimezeza okwenjala njagala okimanye nti ono yasiba mu kkomera ku misango egyekuusa mbu mu kutemula abantu n'ebijambiya e Masakeyo ng'ali wamu ne Honorable Muhammad Segirinya Muhammad owawali e Kawempe North kakati mu mbeera eno Honorable Muhammad Segirinya bwe yavaayo n'ayongera okubeera ng'alwalira ddala n'atwalibwa mu ggwanga erya Kenya obulwadde nga bumubala embirizi era kakati gy'akyali musajja wattu mwagakkani wabula nga Alan Sewanyana yali mu mbeera nnungi naye ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nga kikuba encukwe oba ekyennaku omusajja ono tasimbulangako kigere Uganda kugenda kulambula ku Honorable Muhammad Segirinya omusajja ono avuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza naga nti omusajja oli annuma nnyo ku mutima kubanga bye twayitamu bingi naye ekinneewuunyisa oba ekinnuma sisobola kugenda kubeera nga mukeberako oba nga mulambulako kubanga omusajja ono siina paasipooti yange yawambibwa eri mu kkooti enkulu siina bwe njijjayo yeetaaga ssente empitirivu ate nga n'ensonga gy'empa erina okuba nga nsimba nnyo si yakulaba mulwadde y'ensonga lwaki sigenda munnange Kenya kulaba mukwano gwange ku Ligi
munange bwe twatoba wabula ekisinga okubeera nga kikomisa bw'obanga olina national ID osobola okuvuga emmotoka yo n'oyita ku booda mu East Africa n'ogende Nairobi Kenya n'olambula muno n'okakasa nti ebyaddala omusajja ono nali naye ntoba naye era ndi ku mutima kati bw'obanga tolina passport lwaki tovuga emmotoka n'oyita wansi n'ogende Nairobi n'olaba ku musajja n'okomawo ng'okozesezza wansi lwaki weesiba ku kyennyonyi ng'ate Kenya bannayuganda bangi bagenderayo mu bbaasi gw'olina emmotoka olina amafuta lwaki tokozesa emmotoka oli MP mulamba n'ogende Kenya n'olaba omusajja ng'okozesezza national ID kubanga ku booda ya Uganda ne Kenya eyo tebagigaana kakati bw'otuwa excuse n'otugamba nti sirina passport oba olimba twagala tukulabe nga ne president yakubye enkuŋŋaana nga mwoli twagala tukulabe ne ku kitebe ye lwaki wasirika toyogera ebigenda mu maaso byonna omusajja ono yasirika lwaki yasirika wulira akatambi kaakano ng'avaayo yeewozaako ku nsonga eno oba oli awo naawe onaamuwagira oba naawe onaaba n'endowoozayo etali yeemu ku yange. Honorable Segirinnya tuwuliziganya twogeraganya yatandise okwogera nasembye okwogerako naye nga agenda akuba ku matu era kati ng'ayogera ebintu nga ddala bikakasanga era abitegeera alina essuubi okusobola okukomawo mu Uganda nga mulamu naye yeetaaga obudde okuwummula n'okuzza omubiri gwe nga bwe gwali. Owulira otya obe ng'oli awo ne bageraageranya ekifaananyi ekikyo n'ekya Segirinnya ku intaneti? Ya kubanga muzaalibwa nga muli balongo omu n'abuuka omulala n'asigala nga mulamu n'ekyokubiri era muzaalibwa mu lubuto lwe lumu buli omu n'abeera byanjawulo omulala n'agejja omulala n'akogga so twabonaabona kituufu ne muganda wange Honorable Segirinnya naye Katonda yatuwa obulamu bwanjawulo ffenna so oba oli awo yafunyemu okusoomoozebwa nga kw'amaanyi nange nakufuna naye ne nsobola okujjanjabibwa ne ntereerako kati yali mu kujjanjabwa era naye manyi ajja kutereera. Mukama Katonda eri muganda we. Mukama Katonda musaba Honorable Segirinnya akomewo nga mulamu bulungi kubanga ebyafaayo ebituliko mu byobufuzi bya Uganda tulina kubiganyulwamu ffembi nga naye mulamu. No, of course twafuna ebizibu ffembi era politics tetusobola kumutya kubanga kwe kwolesebwa kwe tulina kulembera abantu baffe ate era ne tusigala nga tukyasobola okutambula bulungi so simuwa amagezi kudda bbali kubanga tomanya eyamuwa ekitone ky'ebyobukulembeze ayinza okuba alina kye yali amulabamu kyasobola okuyamba Uganda gye bujja. Togendaako Nairobi mulaba ku bituufu? Ya kituufu kubanga nze paasipooti yange baagikwata byali bya ddala omanyi waaliwo abaali balowooza byali byakusaagasaaga naye nze munnaye paasipooti yange baagikwata eri mu kooti okugijjayo mba nina okuba n'ensonga ennene ennyo ey'amaanyi ng'ate nkitaddemu ssente nnyingi nnyo okusobola okugifuna naye kirungi muganda wange yakimanyi nti nina okusoomoozebwa okwo okw'ebyentambula yange mu ngeri emu oba endala naye musabira ajja kuwona era ajja kutambula bulungi. Mubaka wa National Unity Platform amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana akiikira abantu b'e Makindye West ono yasirikira ddala okumpi kufaanaganako omusajja amanyiddwa nga Alhaji Kazibwe Bashiri tateekako yadde ku Twitter tateekako yadde ekigambo na kimu ku Facebook talabikako yadde mu nkuŋŋaana talabikako yadde ku kitebe kakati ne twebuuza omusajja ono atayogera yadde mu mawulire ddala kiki kyategeeza okubeera nga yasumululwa ku misango egyali gimuvunaanyibwa n'abeera nga ali ku bbeiro baamugaana kwogera baamukomako okwogera oba waliwo embeera yonna emugaana okwogera oba naye nga y'omu ku baalya nga yasala dda eddiiro n'abeera nga munnange yava mu bantu b'e Makindye West kakati mu mbeera y'emu munnange ampuliriza ebigambo nga bwe bitaggwaayo kakati nno ate njagala nkutuuseko nkuze ku luuyi olulala bannayuganda ababaka ba paaliyamenti abamu bo banyiinyiitidde era bakalambidde bagaa ne bwe munaatuwa ssente ne bwe munaatuwa obutitimbe obufaanana butya tulina okubeera nga tusayininga emikono abasajja tubajjemu obwesige bave mu paaliyamenti ekitiibwa kya paaliyamenti bakisse nnyo okuviira ddala ku sipiika eri waggulu ekitiibwa bakittatanye kakati ababaka bano naddala ba NRM be basinze okuyiwawo omubiri ate ku nsonga eno ey'okubeera nga bajjamu abantu bano obwesige kyannaku nnyo nti ababaka ba Nuupu abasinga obungi beekweka bwekwesi beebuzaabuza bazanya jangu nkwekule buli lwe babayita okussaako emikono gyabwe ate era n'abamu nga bwe nkugambye kigambibwa nti batandise okubeera nga ate gye baasayini
sayininga bagijjayo jukira wano basayininga mu Kataala ne bateekawo kamera nga basayininga bwe baddayo okujjayo emikono gino tebateekawo kamera naye ekirungi nti Honorable Theodore Ssekikubo yakakasizza ensinaga nti bwe kiggwa bwe kiti buli mubaka asayininze ngenda kubeera nga mutimba kati abaka ba NRM be bakyalidde empanga nga n'ababaka bamu abeeyo mu byalo ennyo nga Honorable Kisa ono naye yavuddeyo n'asayininga wa NRM kakati buli NRM member of parliament akoze ekintu nga kigatta ku nkyukakyuka ne bannayuganda tumusaako kuwano katono nnyo wadde wa NRM naye bw'akola ekirimu amagezi tukibalaga wano naye tetubagamba nti muwagire NRM oba tuba tetuwagira bantu bano naye ebikola bye baba bakoze bye tuba twagala okulabako kati nga kino. Nze ndi mubaka wa parliament wa Luuka South era nkiikira abantu ba Luuka South era y'ensonga lwaki ndi wano mu parliament. So n'olw'ensonga eyo teriyo muntu mulala angaana kulwanyisa bugubuze mu institution gye bantu bamu okuweereza abantu era njagala okakasa eggwanga lyonna nti ngenda kuyimirira ku bigere nga bwe ntera okuyimirira nwanisa abantu abagubuze mu ggwanga muno abantu abeeyagaliza abatagala nsi yaffe kutambulira ku mpisa ez'obuntu bulamu. Twagala essente zetukola wano tetubajetinga zigende eri abantu baffe abatulonda sife kuzeddiza nakubeera namulugube nti tweyagaliza ffekka. So tombuuza kintu kyala kikwatagana kwekyo. I'm here as a member of parliament of Luuka South, and by the way, besides being a member of parliament, I'm even a chairperson of NRM. My government must stamp out corruption entirely. Kati nga we nakunyonyodde nti ngenda kuwa list ey'ensolima list kakati gye nsumuludde ogiwulire. Ampuliriza National Unity Platform erina ababaka abasoba 50 naye njagala weebuuze bw'omagaamaga n'otunula mu parliament babaka bameka boolabako b'ogamba nti nawe mutuufu ono mubaka akoze abantu kye baamutuma era ono mulinamu obwesige era ono yeetaaga okwongera akalulu era ono abaddewo ku lw'abantu era ono ayeewo omubiri. Kakati gwe bw'oteeka ku ngalo ababaka bonna nga bw'obamanyi babali mu parliament abali ku ludda oluvuganya okusingira ddala aba National Unity Platform kubanga tukimanyi okusinziira ku mukulembeze waffe agamba bano basinga okubeera nga ssaako ennyo essira kubanga be baasalawo ne bajjira ku kaadi ey'ekibiina kyakulembera. Kakati abantu bano bameka gwe boolaba abayeewo omubiri noga nti omubaka ono bwati n'omubaka ono bwati ekyamazima kyakoze kyekyo kye twali tumusuubiramu okubeera ng'akola era bameka abatuyiyeeyo oba oliawo ojja kuteeka mu komenti bw'onooba ng'osobodde oyinza n'okuteeka ku WhatsApp yaffe eri esembe 189 n'ombuulya nti ono noono bakoze wabula ono noono balemeddwa okukola ekyabatuma. Kakati nze njagala nkwe ku lisiti bannayuganda waliwo munnayuganda avuddeyo n'aleeta abantu abamu ku bano naga nti abantu nga bano basaana kubeera nga mukwano gwange tebaddamu kuweebwa kalulu okusinziira ku bigenda mu maaso okusinziira ku bye tulaba okusinziira ku bye bakola okusinziira ku bye boogera okusinziira ku byabatumwa. Bano bakiboggwa ennyo era nga balaga nti bano baalya ne bamala okulya nga bakkuse ne banywa n'okunywa ne bamala okunywa ne bagwa eri ne basindisa bigere okusinziira ku katambi kano. Kakati no naawe oba oli munnayuganda njagala ombuulire oba ebigambo by'omwami ono byayogedde bituufu oba si bituufu kubanga naawe ensonga ozigoberera eno ensi yo si ya muntu omuntu yeyekka era ensi si yange wabula yaffe ffenna twagala ebeera ennungi naye ekyamazima ebigambo omwami ono byayogedde gwe mu bigambo byo mu ndabayo mu ntegeerayo obyogerako ki ku babaka bano ddala abawaayiriza oba tabawaayiriza okusinziira ku ggwe nga ggwe kubanga naawe ensonga obeera ozigoberera enkya n'eggulo. Kuno kulabula nkiddamu kuno kulabula kugenda eri ababaka ba parliament etwalonda nga gwe wali ovuddemu statement nga statement eyo togiddiza Museveni wabula ng'ogiddiza pulezidenti waffe bukukeeredde zuuka weeraliikirire tugenda kuba twebuuza akaseera ako walumbira pulezidenti ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana wali okolera ani bubakeeredde tetugenda kutaliza muntu yenna tukooye ejjogo lyammwe basajja mmwe ne bakazi mmwe tetugenda kukkiriza jjogo lyammwe ku kaseera kano omuntu yenna nga gwe mu kifo ky'okwataakinga Museveni watuula ewuwo nodda mu kwataakinga pulezidenti waffe nga ate watali ensonga ng'ate mulabe waffe mukimanyi Museveni nga gwe bigambo byate wabiddiza pulezidenti waffe
bokukeredde zuka weeralikirire. Ekirala buli mubaka wa parliament yenna nga twamulonda wabula nga kyakoze kwe kusirika no titugenda kukkiriza eno nsonga yammwe nedda. NUP twalonda abaka nga twagala ababaka aboogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga wabula si ababaka abasirisi. We don't consider numbers, we consider your value. Twalonda value tetwalonda mu numbers ng'ekiri nga guli mu NRM. We consider your value, not numbers. Yensonga lwaki twabawa obululu mugende mwogere mukiikirire abantu si kukiikirira emimwa gyammwe. Waliwo ensonga ezigera maaso mu ggwanga ababaka abamu basirise nedda kyo kigenda kukola. Mubaka yenna nga twakulonda wabula nga gwe wasalawo okusirika tekigenda kubeera mu NUP. Mubaka ayagala okusirika agende yegatte ku NRM yeconsideringa numbers nga si value. Ffe tulonda value not numbers. Ffe tuli mu parliament kweza muwendo, tuli mu parliament ba values. Omubaka yenna nga abaddewo emyaka gino nga okuva lwe yeesimbawo nga talina statement gye yali avuddemu egatta ku nsonga yaffe tetugenda kukkiriza guno omulundi. Tubakooye basajja mmwe mudde wamwe mutuule ne bakazi bamwe temutusumbwa. Situli mu gundi zino ensonga sizaakubuko tuli ku buko bwa kwogera bulungi nedda. Tuli ku nsonga erumirirwa awamu bannayuganda. Waliwo ensonga ezigera mu maaso mu ggwanga mumusazeewo okusirika. Abange ife aboogera abatasasulwa yadde 10 aba nga tusobola okwogera ate mmwe abasasulwa okwogera lwaki temwogera? Tetugenda kikkiriza era bubakeredde akaseera kamwe kemusirise kamala. Tetugenda kukkiriza jjogolya mu bantu mmwe tekigenda kubeerawo ezo mbabuulire. Eggwanga erya Rwanda nga likyagenda mu maaso n'okugugulana n'okubeera nga balisongamu olunwe nti lino lyerimu kuliwagira abayikira ba M23 abajojobeza eggwanga erya Congo ne badda ne mukati ne beewogoma. Omusajja ono kakati webukedde olunaku olwaleero oba webuwungeredde olunaku olwaleero nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ono amaze okubeera nga agenda mu ggwanga erya Take. Kati wulira eggwanga erya Take n'agula ebyuma ebirala ebikambwe mwenna mujjukira nti ono yakubako ku nnyonyi ey'eggwanga erya Congo eyakolebwa mu ggwanga erya Russia n'agiteeka ku ttaka. Ono nga yalumiza nti ennyonyi eno yayita mu matwale gaabwe ag'e Rwanda mu matwale gaabwe mu bbanga lyabwe nga tebagiwadde lukusa n'agirindigula ennome y'ekigo wadde ng'ennyonyi eno teyakwata muliro teyafuna buvune era n'abaagirimu baasigala bali bulamu bulungi kubanga baagirwanyisa ne bagiteeka ku ttaka bulungi nnyo. Kati webukedde olunaku olwaleero oba we buwungeredde ng'omusajja ono amaze okuyingira eggwanga erya Take ng'amaze okubeera ng'akola ddiiru enkambwe. Ono ng'agenda kufuna drone ziri enkambwe ez'omutawaana ennyo zetwalabako mu lutalo olwajjako Kano El Gaddafi ow'eggwanga erya Libya. Ono ng'aguza ziri drone enkambwe zetulaba mu ggwanga erya Syria zino ezaali zaagala okuvuunika gavumenti eya al-Bashir oba al-Basad. Kakati ng'era mu ngeri y'emu drone zino ze ziri mu ggwanga erya Ukraine ezibadde zijojobya ennyo abasajja aba Ukraine nga ziba zinya oluguje okuva olutalo luno gye lwatandikira. Kati omusajja ono amaze okusayininga ddiiru kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa amawanga gonna gaavaayo dda aga Bulaaya ne gakakasa nti ono y'omuntu akijjanya eggwanga erya Congo. Kati twebuuza bwe baba nga bano baakimanya lwaki omusajja ono babazze okugula ebyokulwanyisa basigala babimuguza. Ekyebuuza nti abasajja bano ddala baagala Afirika oba abasajja bano ddala be bali emabega w'olukwe luno olw'okubeera nga Afirika bagiteeka mu ntalo ezitaggwa n'okubeera nga bagireka ng'ekaaba oba oli atusigale nga tuli mabega. Kakati mukwano gwange tukwatagane olunaku lwankya Ssaabasajja Kabaka awangaale kankulekeremu akatambi k'omusajja ono Omunyolanda Major General Paul Kagame Lutagambwa oli ebigambo bye mu ggwanga eritibwa erya Rwanda gye tugenze gavumenti y'eggwanga eryo mawulire ge tugenda maaso n'okwongera okulekera ntufuna bategeeza nga baleese drone ekika ekya Bio-Rocket okuva munda mu bagambye tebannaba kugireeta ne bagambye nti essaawa yonna bagenda kuleeta combat drone okuva mu Baikal Turkish Defense Company gye bayita Baikal bagamba nti essaawa yonna. Chief of Defense Staff w'eggwanga erya Rwanda ye General Mubaraka Muganga yagenze munda mu ggwanga etibwa erya Buturuki mu kibuga ekiyitibwa Ankara
ne bamulambuza atuuliriza amakolero agawerako eggwanga erya Turkey yerigenda maaso n'okusinziira okukola ebyokulwanyisa. Era tegedde nti wabaddewo okwogerezeganya wakati n'abakulira kampuni gye bayita Baikal emu kwezi ezikola. Baikal ye kampani enkozi bano be bakola drone y'omutawana gye bayita Bayraktar. Jukira nti Bayraktar eno drone yemu ku drone ezibadde zigenda maaso n'okuba ne zikozesebwa mu ntalo at least ezili latest zetumanyi. Natuuliriza ebadde nzibu nnyo e Syria, ebadde nzibu nnyo e Libya, kitundu kibayita Nagorno Karabakh ne munda mu ggwanga erya Ukraine. Aba-Ukraine nabo kigamba okuba nti eno gye bayita Bayraktar bagenda dda maaso n'okulabika nti bagifuna okuleka nti ebayambako okufaafagana omusajja etibwa mu Russia. Kati ebifaananyi ebyamuganga Mubarak ye chief of defense staff amajje g'eggwanga erya Rwanda bigeze maaso n'okuba nti birabiddwako ng'ali eyo bagenda maaso n'okulabika nti bamulamuza bamugamba tuyina weeno bamulaze nga ali kumpi ne Bayraktar Kizilelima. Drone gye bayita Bayraktar Kizilelima bagamba nti eno latest jet powered single engine low observable supersonic carrier capable unmanned fighter aircraft. Rwanda bagala kuleeta eno Bayraktar Kizilelima. Bayraktar Kizilelima Abanyarwanda gye bagala okuyingizaawo eri jet powered single engine jet part tegeza nti basobola ogikasuka nga bava eva ku nnyonyi. Single engine low observable nzibu yakulaba supersonic edduka nnyo mirundi 5 okusinga sound. Then carrier capable unmanned fighter aircraft. Bagambye nti ezibadde ezimu ku ezo ezibadde zikozesebwa nnyo mu ntabaalo zetugeze maaso n'okuba nti atuuliriza atulabeeko kigamba okuba nti ensimbi obukadde bwa dola nga 5 bulambirira Rwanda zijja okulabika nti yeetaaga okugula emu bweti. Mu kaseera kano atuliza jjukira nti wabaddemu nnyo okutiisatiisa okuva eri muna mu ggwanga erya Congo. Omukulembeze akulembera eggwanga eryo Felix Tshisekedi Tshilombo aludde ng'atiisatiisa nga bw'ajja okuva mu mbeera asaba parliament eggwanga emukkirize agenda obole watabaale eggwanga eryitibwa erya Rwanda newankubadde nga Rwanda wansi w'obukulembeze wa President Paul Kagame tagamba balabekanga abatatya yadde omulundi ogumu n'akatono era nga tebatidde biduduma bagamba nti Rwanda weeri nnyo ogenda maaso n'okulabika nti yeerwanako. Eggwanga erya Congo nejje buli eno likyagenda maaso n'okuba nti lirumiriza eggwanga eryitibwa erya Rwanda okubeera emabega w'abakambwe abayitibwa M23 abajojobya eggwanga eryitibwa erya Congo. Kale no tulinze tulabe Bayraktar drone ekolebwa abasajja abaturuuki egenza maaso n'okuba nti ekozeseddwa nnyo abasajja abo abayitibwa aba-Ukraine enaagenda maaso n'okulabika nti ereetebwa oba nedda. Kale yeeyo Bayraktar Kizilelima abasajja abaturuuki bebagenda maaso n'okuba nti bagikola. Kati bagamba nti esobola okutumbira mu buwanvu bwa fuuti emitwalo nga 3 kyokka wakati mu kutumbiira bagamba nti erina obusobozi kiyite combat radius ya miles 10,500 esobola okumala essaawa atuuliriza 5 ng'eri mu bbanga ate esobola okwambuka n'ebyokulwanyisa ebizitowa kilogulamu 1,500 birambirira. Eyo mawanga matono nnyo atuuliriza ku Semazinga Africa agabadde gawanise omukono okuva eri mu basajja abayitibwa Abaturuuki oba ole ogezaako okufuna ekyokuwanisa eky'omutawaana nga kino. Rwanda linaba lifuuse eggwanga erya East Africa erinaba lisusse okufuna drone ey'omutawaana ng'eno gye bayita Bayraktar. Emyaka nga gigi egiyise abasajja bano Abanyarwanda wakati majje gaabwe agayitibwa RPF kigambibwa okuba nti beenyezezza nnyo ekyenkaniddeawo nga baluubirirwa oba olyawo okufuuka ba super power ab'ettundutundu lya East Africa. Kakati bali mu katale Buturuuki bali mu kubalambuza Bayraktar Kizilelima bagamba nti baagala kugireeta abadde batiisatiisa Rwanda. Mukimanye nti abasajja Abanyarwanda basuubula essaawa yonna drone Bayraktar.